So ku lusini yakuliko piraawo temuli nnyama waliwo yasokoolamu ennyama ate yange naga nti piraawo wa Munyagwa toddamu okumwogera nasokoolamu ennyama nja mukuula tunadda tewali tabu ennyama temuli ekyo byawoya yasokoolamu ennyama no as a secretary general I will check out kuba ze mufumbi nize mufumbi omukulu nabo bamunda basokoolamu ki bakubbako ennyama. The SML News Yugi mukutu gwaffe era mukwano gwo ddala bannaffe ba Eben's Gardens enansana tukolagana nabo akafo ako nga bw'okalaba kafo kalungi ddala teweerabira katuukamu. SML News Yugi ne bannaffe aba Eben Gardens bakugu ku kiyitibwa emmere naddala ku mikolo. Ennaku zino bw'okola omukolo ne gugootaana mu byokulya simanyi basenga baduse n'ekiyingula ky'ennyama simanyi tunenya ggwe kubanga abakugu mu kubikola kati tubalina. The Eben Gardens Restaurant essimu ezo z'olaba bakubireko tofaayo bw'omukolo guli wa mu Desemba oba kubanga bukyali ekika ky'omukolo kyonna graduation mbaga kwanjula engabula ennungi ey'omulembe y'ekitiibwa ojja kugifuna ne bannaffe ababa Yebens kwandiza nyonyini ddala nze Sir Simon Muyanga Lutaaya era nate nsinkanye ne General Moses Bigirwa mukwano gwammwe nabyabufuzi mugoberezi wa nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe munnabyabufuzi kubeera munnabyabufuzi kiriko bawangula oba nedda tulina bannabyabufuzi ababiyiga n'ababisoma. Mu Uganda mulimu bannabyabufuzi ababiyiga nga Besigye nga Museveni yasomako katono netubona ne bannabyabufuzi abatendeke nga yasoma byabufuzi tulinga ne Professor Plonsi Bambi rest in peace katulina Major Grigore Mugisha Muntu oyo yasomera ddala Makerere yasoma political science ne bannabala bangi so bano bannabyafuzi obagerageranya bannabyafuzi ebisome ne bannabyafuzi ebiyige balinga bavuzi ba motoka osanga yagenda okusoma okuvuga emmotoka neyayiga okuvuga emmotoka. General Moses Bigirwa kati yabambuulira ogwa mu katiba ki oli munnabyabufuzi nga Mugisha Muntu yabisoma Makerere oli munnabyabufuzi nga Museveni Besigye Bobi Wine ababigwira they are all politicians ogwawa kati abasambi b'ebyobufuzi bonna ababadde successful baba tebabisoma naye embeera ebeerawo ekuwaliriza n'okwata ekkubo eryo n'obiyiga era tosobola kuddira professor wali e Makerere omuleete mu debate ne street politician yamukuba n'amuyuzayuza n'amukasuka street politician yaluwa bebaffe bajje no Museveni obiyigidde ku nguudo ba Dr. Besigye Museveni bwe yasoma Makerere yabiso kale koosi ye yalimu kyonna kyekiri gwe oyagala kusanitizinga nenze nkubuula ye chairman w'abafutu soja oyo kola ate oba omusiza tali mu ddaala lyammwe gwe wayiga ebyobufuzi circumstantially Museveni yayingira ebyobufuzi intentionally byonna ekigendererwa kyekimu. You became a politician by circumstance. Not by circumstance. I was a business young man nesawula enyingira ebyobufuzi naye wakula tokyagala. Museveni yawandiika ekitabo kye nti at the age of 16
he had the ambitions of liberating Uganda. So ekirowoozo kya draw that was the year jeje myaka nange ginali mu 2000 nali ndi mu Kisaawe era 2001 nenonda okiwulidde kakati ate oyinza okugamba nti by circumstance growing up ng'okula did you intend to become a politician? ate kati Kisaawe kyembaddemu ne Simon nyinza okuva mu kintu ekisalirawo buli asigadde tukayinza kivaamu kati. But I'm asking you, you answering me like Tamale Mirundi. Did you intend to join politics or you found yourself in politics? I intended to join politics because never politician is here banoonya benegattako si be banoonya. No one recruited me tebakulimba. What inspired you to love politics? As a younger person. Njala kukyusa ggwanga. Kubanga ensonga nakati zikyaliwo ewaffe ze njagala okukyusa. Nakati zikyaliwo. Mu 2000 I was 16. So ebyobufuzi nga ndi mu senior yoko wabiyingira obyagala. Wakula obyegomba. Nkugambye nabiyingira mbyagala era mbyagala sobola bivaamu. Wakati ngende enkole ntya vuge boda ku stage. But if you got $1 million, you can become an investor instead. Sisobola. Are you more powerful than Ham? Kuhamu naawe ani anyumirwa obulamu. Ate kakati kunyumirwa obulamu Hamu ayina responsibility to account for the expenditure kuba politician. Do you think he's the owner of that money? Ham is just a conduit. Bwe mulowooza oyinza obingamba ebyo byaba Hamu. Bikira lowooza nti Hamu sente sizize. Nze saakava mu kyalo sebo mbadde mu kibuga wano emyaka 25. Okiwulidde? Nange nalowoozanga andi kakati gwe naye Hamu engeri gyagabamu essente okuyamba abantu ab'enjawulo ku invest bwe ziba sizize singa tasobola omuntu kulwaye nga sizize tabana awava omanya ogutuli gunene weziva. That is a peanut. For you to create a picture, for you to create an impression nti you kugamba operating ira mu bibyo. What is 100 million? Mitwale esatu ejja $. Ezo sente wano zinawe bati waliwo abaziri olunaku olwo nga tezimumala namumala. Kati ebyo byonna bireke ffe tuba tubimanyi. Sembuuza okubeera mukwano gwa Sudiiri gwe naaba masking you okubeera mukwano gwa Sudiiri n'okubeera mukwano gwa Munyagwa kiriwo ekikyusa obulamu bwo. Example tezikwatagana. Walingambye okubeera mukwano gwa Sudiiri n'okubeera mukwano gwa Jjajja obeera mukwano gwa. Very good. Answer that. Mbeera mukwano gwa Jjajja kuba yakola oli. Ayinakyo. You think Museveni makes Sudiiri? Sudiiri who makes Museveni? Museveni n'amala ava mu Sudiiri dakiika 2 omuwulira Nankanyi New Delhi. Oba Mumbai. You need to get realistic. You need to get realistic because mbeere mukwano gwa Museveni. Ate kakati yensibuko y'oli omusajja azimba buli lunaku ne mu COVID buli lunaku Sudiiri aba azimba kizimbe tasalako. Kituufu tetuganye Jjajja omusolo agujja kuzaasabye Sudiiri. And era bamutisa nti Sudiiri is one of our biggest taxpayers. Jjajja kwafuna. So source ya sente za obugagga bwa Uganda buva ku Sudiiri ku MTN ku kati wabeerewo omugagga omulala asenda ennyanja wali azimbemu ebizimbe akubeeyika nga 8 ku 10 asenda Lake Victoria. Tetusobola kikiriza yekikola oyo ng'azimba Munyonyo. Oyagala okumanya Munyonyo n'ebikikwatako genda ku reception ojja kulaba omusajja gwe baawumba mu kiti saati ya mikono mimpi. Ojja kutegeera nti ekifaananyi kya nannyini si kya bulijjo. Genda wali ku reception ojja bbiramu
kale munyenyenyenye bulungi nyenyenyenye suddirwe bulungi ojja kuwulira amaanyi aganaavaayo. So oli mumativu nti mu byobufuzi oli mu kifo kituufu. Ebyobufuzi it is the best discipline. Buli muntu yena yalitegedde ebyobufuzi nga bwe bitambula kisobola okuyamba eggwanga okutambula. Era bw'oba toli mu byabufuzi tolina kyomanyi ku nsi n'eki tebakulimba. Bigirwa nze mu mikwano gyo ojja kumbalanga nti mukwano gwange atalimba. Ebyobufuzi bikwavuwaza, correct, wrong. Ekituufu. Ebyobufuzi bikadiyiza. You are too young compared to me, but you are old because of politics. Yes. Ebyobufuzi bikutyobodde. Ne bwayitanga bafusodde ne bavuma. Yes. Bwe tuli bwe tutyo ebyobufuzi byakuttira amaka. Are you in the right place? Kati ninda lwe ndikukuba munda. Kati lwokukubye munda ate biri bifuuka history. Lwoli kukuba munda. Biri bifuuka history. Lwoli kukuba munda. Toyinza na kujjukira nnaku gy'obaddemu. So lulinda ni lujja ddi olulinganda babugenda Bigirwa. Lijja kujja. You have lost elections 6 times. Let me tell you. Nina omuvubuka kamukoleko reference wano. Tena kyajja kunkola. Omuyita Jama Mukuve. Mukuve. I know Mukuve. That short man. Mumanyi. That young man twagenda okuziika ewa jjajja we ng'afudde. Naye nga ye yamukuza. Mu constituency gye wawangudde. Ebugiri. Nendaba the level of poverty gye nali ndudde okulaba in my life. I know him is my friend. Level of poverty ekisooka ku side ya gavumenti nga tewali kiriwe kuba twayitamu okutuuka mu maka ago nga teriyitikamu. Nomanya nti ku side ya gavumenti tewali kiriwe. Tewali muti gw'amasannyalaze, tetwayisinganya na ssomero for over 15 kilometers okuva mu tawuni y'e Bugiri. Ne tumanya nti awo tewaliwo. Then tudda ku bataka abo ab'okukyala ennyumba ze twayisinganya nazo okugenda okutuuka ng'embeera nzibu nnyo kati ne tutuuka Mulumbe. Allahu Akbar. Nga bode terina coffin, tewali wadde akameeza ke baleeta ebeereko. Era twayogera nga bode eri wansi ekipaalyo kidi ekiwempe kibayalawaawo ne tufuumuula ebigambo ne tuziika jjajja wa comrade. Nze yali omukungubazi omukulu nga ne comrade teyeesobola nga naye teyeesobola embeera gye nali talina kyayinza kukola. But is now an MP. Kwanza nga tanayogera kigambo kyonna bisatwaga nga tanavaamu kigambo kyonna bisatwa. In fact twatuuka mu famire ye nga is an inferior. Ne ideology gya driving ebyobufuzi nga famire tebiikiririzaamu. Nange mbuuza ab'Ebugiri ekyabalondesezza nno naye ye omwana n'akola ki kati n'alemerako Mukuve. Yes. Nange namugane nga Mukuve yo gy'oli nga ngenze y'omu ku bantu abalina amagezi nga muyanga ate otukoze nga munaye ogamba mbakoze ntya naye nze eyo gy'oli ennyimba zaayo zezikyankolera. Okitegedde. Nali musika ajja n'agaana yalema. Kati tugenda okumaliza olumbe olwo nga mikwano gya Mukuve ffe tuzitoyiiza olumbe because political class ya Nuupu yonna twali tugikomandize ne tugendayo. Era ne tumuweesa vibe y'amaanyi n'avayo ng'azitoye. Is now an MP. Mwolo olumbe yali talina kagaali, yali talina piki, yali talina mmotoka. Kati kwanza nga tanavaamu kigambo bisatwaga. Oba n'ateese oba taateese bisatu ataano. So yakukubye munda. So don't joke with politics, Simon. Onzijukizza omulala. Waliwo mukwano gwange leero oyinza okuba omumanyi. Bamuyita Hakeem Sawula. Kizza mumanyi oyo? Kizza. Prime Minister wange oyo. Hakeem Sawula Kizza. Nkubirizzanga ebimeeza
nga be bakadeide abajja mu kimeeza ne boogera omusalako ng'akyayogera tayagala kutula yongera omuziina nga nti kati mubaka yafuuse mubaka mubaka abadde road council awo najjekubira esimu nti Akimu yeggwe gwendaba nti yenze konze yeggwe yakivuze era kimwababuzaabuziza oti obadde Kampala nokka mu kyalo yakukubye munda so naawe olinda luli kukuba munda. Time is there, Simon. Kati zina testingako power. I was an edition of Haji Sebagala nga nsula mu Muziga Ensambya. Ne tukwata obwa meya nenva Ensambya mu Muzigo ne ngenda e Kololo. So I know what power is. Wali osula mu Muzigo Ensambya? Yes. Haji watwala obwa meya tuli mwaka kyoko 26. Nova mu Muzigo. Nenva mu Muzigo nengena mu nyumba y'obwa meya Mabua Road plot nga zagitwalayo. Wane Mabua? Ero gye mwali mulwanira? Eyo. Ne bakussa mu boys quarter? Nga yange yonna. Ate gwe wali meya bigirwa nawe. Andi kati meya litasulayo. Kati atenga nga nkola mu ofiisi ye nkola ku nsonga ze. Are you telling me? Yes. Era nenfuuka Land Road awo ku Mabua Road plot 2. Abalimu ne bafulumya bonna. Omanyi Mabua Road we? Yes. Just behind Serena. Kololo. Kololo eri supposed kubeera ya town club. Oh, no ya town club. Yes. Eri ya meya ow'ekibuga. Nakuwa. Era namuwa mu report ne mugamba. Mumuwa katiyo. Really? Namuwa mu report ne mga Haji ndi Kololo. Gwoli awo Seruganda nti Bijiru. Naye nga bwe nali nsenguka Bijiru Haji bamuwa ennyumba ye teyagisulamu ey'obwa meya teyagisulamu kati ate nga kanso esasula ssente eza accommodation ye. So bye bagamba nga nti ayagala kugibba baali bamuwaayiriza. Yali kuyanankanyi ensobi gye yakola yadda ku ya town clerk. Era yaga kutwala ya town clerk. Abakukola paperwork eyeri yali agitwala. So I know the impact you tested the power. I tested the power. In one day? Yes. From a rented room to a mayoral residence. Bwe nali nsenguka okuva mu Muzigo. Obuntu bwe nabusiba kuki seera ebyo waliwo boda z'obugaali Ensambya ne piki okitegedde nabusiba okwo okibulidde ne banyambusa Kololo nenjiteekamu abapangisa yonna nga nsula mu ruumu egi era emu siina bintu okibulidde. Was that not an illegal act? Nkulaga how power. Yes, but how did you get into a mayoral residence when you are not a mayor? ADC. Eyesigala office ya mayor. Boys quarter. So you tested power. I tested the power. I appeared before. Why? Yes. I appeared before a district service commission. Nga sina mpapula nempita. Bikibyonyumya gwe. Bikiru. Do you know power? Obuyinza. Political power. Na nkugambye abasajja abalina zi masters ababeera ku service commission. Najjawo nga ndi wa senior 2 nempita. Kati nga bwe babuuza empapula wabalimba. Ate kati empapula bye biki? Ndi musajja wa mukulu nzize mpite mu process ngende ku payroll. Ate oziza mu ebyo nga emundu emaze okuvuga olutalo luwedde. So Sebagala okutwala yali talina bantu. No, baaliwo twali bangi. So why did he appoint you to be an AD of somebody at that level of primitivity or senior too? Ekisooka nali byenkola nga mbitegeera nga muyamba mu mirimu. Ekyokubiri nga ndi smart. Omanyi musajja wa masuuti. Era ekyobwa smart ekyo kyanyamba nnyo okubeera ku lusege. Walinaga ekooti yemba. Iwadde naye ng'era enyirira. Engatto z'omusonso bweziti.
wayamba Sebagala ng'oyina kooti y'emu era nga naye bwe twakwata obwa meeya obulamu bwakyuka kyembadde nkugamba nti tolina muntu ng'oyinza kuŋŋamba asobola kunzija mu byabufuzi nkuwadde referensi ezo eya Jamal Mukuve gw'omanyi obulungi neyange kennyini gwoyinza nze kati omusingi gwendiko gwa 26 ogw'ebyobufuzi ogwa Sebagala osinga n'otya Sebagala. How did you get connected? Mu DPF gye twalimu press conference kuyimirira amabega w'abakulu twabimanye tugenda okumaliriza watwononanga ebifaananyi tugenda okumaliriza nga nze ayinawo ku kooti etegerekeka mu kiseera ekyo nagenda nendaba ekooti gye nali nyambala mu delegates conference ya 25 nengamba bannaye ekooti gye nali nyambala ebifaananyi byanyononeka nako nali musuusuzi w'amawulire kati ng'abaana mbaga nti akasajja akak'obukooti kugamba simanyi wakikola ng'okigenderedde omukulu bw'aba ayogera ne mumuyimirira wano ne bwembe fe tuba twetangirya imigola pulezidenti bw'abeera ayogera wali wamubeera emabega oyo yagguka ssebo ayina protoke muhandolinga fe tukyali mu lutalo mukulu tayimirira yekka kati peni bwegwa watutiranga ebifaananyi asikuta n'obeera mu buli kifaananyi gemaanyi g'omukulu okiwulidde lwako gwe tunabeera mu politics ali serious. I'm telling you I've not tested power. You have not tested power. Kati zina testingako wa district yeji Kampala. Nenda bange ebintu. Era osasira abasajja abakwata government yonna. Bakwata ekintu kinene nnyo. Nze ngubuulira. Kati oyagala wa Uganda yonna. If chance arises kati lwakito. Oba yolawo n'obasikamu ebisanja bibiri n'ogende. You have hope that a civilian from Buyende nga gwe asobola okudislodginga a military system duly entrenched for the last 40 years to also become play at the center of power. Do you see that as reality? Advantage eri mu Uganda eri eki era ekyo nkyebaza Katonda nti yabwatyo bwakyakisibye titwali amanyi kiddako. What do you mean? Ekyo mu revolutionary politics kyamaanyi nnyo. Abali mu gavumenti nabo tebamanyi kikola ki. Bikiro oli musajja gwendooza nti mu byobufuzi anti kangu omuwundidde abaganda bagamba ani atamanyi kiddako. Tetumanyi General Museveni agenda ddi. Tetumanyi General Museveni nsonga ki emutwala. Tetumanyi General Museveni ani amutwala. Kati bibisatu bw'obigatta bivaamu ekigambo titwali amanyi kiddako. Kati oba mulimu eyo embeera anything can happen. Temumanyi agenda. I think Museveni is running his last term. You think? Surely. Inembabazi bwe yali mu 2013 2014 yali amanyi yakikwata. Tetumanyi Museveni wagenda. Tewali akimanyi, not even Muhoozi Kainerugaba. Nsonga ki eviirako jjajja ogenda gwe tomanyi kiddako. Ensonga emanyiddwa kalulu. Ekitwala jjajja kalulu. Kasita mu campaigning ku ludda olumuvuganya ne bawera. Museveni olugo. Kakati bw'oba oliko eyo page Simon. Oyinza otulabira ku TV. Ndaba bikiro. Nga tukola amawulire amanene. Nga bakusomako. Maama. Kuba kati ate gwe okyali wansi nnyo. Gwe genda otulewo ne mukyala wo mugobeewo n'abaana ofumintirize ku ebyo ebisatu. Gwe wekka. Museveni agenda ddi? Tewali akimanyi. Agenda atya? Tewali akimanyi. Ki ekimutwala? Tewali akimanyi. Gwe oba okimanyi anti next week era tuli wano ojja kujja okingambe. Atwakininda next week. Ekitwala Museveni kalulu. Ekyo tokimbuulira. Agenda 2-3 ekyo nakyo tokimbuulira. Ekiddako ye Muhoozi okumusikira. Ekyo nakyo ansa zonna zolina nfu. Bikiro, you underline my statement. Ansa zonna zolina nfu. Tuli wano. Ansa zonna zolina. So ebbanga libadde mu byobufuzi tonabulako kintu kyayita the next president. You don't know that in Uganda there is somebody we are saluting as the next president or president yaddako. You are not aware.
Okweyagaliza si kibi, nange nina okweyagaliza okwange. Let's talk with the next president. You have not said it anywhere. Yes. And nobody else has said it except Muhoozi. Yeah. Not even Bobi Wine has not said next. No one here is planning in the next. Andi kakati. Buli omu ayagala kati. Simon kankubuulire. Ebintu by'obuyinza tebabipanga batyo. Ekyo jjajja yali kyagadde nnyo. Naye waliwo amusingako amaanyi apanga ebirala. Okay. Ogambye nti mu Uganda temuli amanyi kiddako. Ne Museveni tamanyi kiddako. Museveni anti yalina ekisambo ekisembayo. So amanyi ekiddako. Anti tukola analysis amanyi bwagendera. Tukolerako analysis. So yekka yamanyi ekiddako. Kati ye jjajja ndowooza ne mukadde waffe namunkekeera alingizaako mu notisi za jjajja akatonotono. N'amanyi ekiddako. Na ekifaananyi ekitonotono abakola ki akirina, naye jjajja tagenda kuwa Muhoozi buyinza, kankuwa amawulire nti nkuwadde mukulu kati gwoziridde mu bigere. Enjawulo yo nange. You are hypothetical. I am a realist. Nze realist. Muhoozi will allow, Museveni will allow Muhoozi to succeed him. That's no question. Ne bwemba nze nange njagala bwemba wano mutabani wange afuuke munnamawulire. Era mu surprise zigenda okubeera mu byobufuzi bya wano eyo nnene nnyo. Tumi naye bwana Muhoozi tantwala bubi nti simwagaliza, naye nze ndaba nga atakikwate. Niye tumuyita next president. Anti okweyagaliza si kibi, nkugambye. Si yeyagaliza. Ffe tumuyita. N'okumwagaliza kale nako si kubi. Naye okusinziira ku byobufuzi engeri gye bitambulamu mu nsi yonna, muganda wange njagala okutegeeza akati ayinza obutakakwata. Ati oba otufudde bajeganyi boga nti eggwanga lyonna temuli amanyi kiddako bikirwa. Era Uganda yabajega, olowooza tetuli bajega? Obadde ogamba otya? Ate bali tufuze emyaka nga tutegeera bulungi. Really? Tuli bajega bawedde ebirimu. Nze nkubuulira. Really? Gwenda muna Uganda gwolaba aza mu meetinga pepe ez'akabi ku international level. Bamanyi tetutegeera. The inside out. Ne Moses bigirwa. Nze nkulabanga atwala ebyobufuzi ng'ebyomuzannyo. Anti kakati mu communication. You are not a realist. No. You are far from reality. No, I am a realist. Akaana kano g'oyogerako omusajja ateeseteese. In fact Museveni bw'aba ayogera kyasinga okwogerako nti amanyi ekiddako mu economy nga 2040 tuli mu $5 za economy. Ayinza obutabeerawo but is sure tetijja kubayo $500 billion. Kati ekyakibala nga waali Museveni talina kyabala nga takiriimu, tekiriiyo. Kyoga nti abala nga 2040 anaabawona. Ate kati kangubuulire, kati jjajja omulaba lwaki yabadde abuukabuuka mu kampeyini n'akyacalizaamu bw'ati. Nabo is fit. Is fit. Yabadde communicating 2031 nti mwali mu box. Because buli wogera naye mu kalulu kano yaba akamazi ako. Bwogera naye mu box bodi yaba akoze eki? Operation yaba agimazeeyo, just yaba akola finishing. Okibulidde? Kimubiroza bwe muti. Anti omanyi omutaputa. Tomanyi mutaputa. Kati yabadde communicating 2031 nti waali nnyo. Kyovulaba nkugambye kigenda kuba kizibu. Yali agamba baana bano abamujerega nti akaddiye nti nkyasobola. Ekyokubiri Museveni atugamba nnyo nti omwenge n'ebirala bibamazeewo. Yeraga nti ze ndi fit, sinywa mwenge. The message is clear. Why do you extend it beyond that? Nze yatugamba anti ki abavuga nze sinywa mwenge. Galubindize ebyobufuzi z'okozesa ziraba kyenkana ki? Ojjeko zino zikuyamba okulaba ebya bulijjo. Ziraba kyenkana ki? Emusajja muyivu. I'm polished. My opinion. Olaba a successful political power transfer. Nze ndabanga omusajja emyaka 4 gimuyambye ateeseteese ekiddako era ali ni charge of ekiddako. Is in control of the next. Bukere ku makyanga is in control of who will succeed him. Bukere ku makyanga jjajja
nga talaba SFC wano mwetolodde bweti nga bwagira bwati tebamuwa bando nkutidde Simon nga bwagira bwati ono tategeera kyagamba mbwali eri lwaki tula musajja mukulu aya njala okutegeeza ekyajjajja kyo kireke ani addako kila muntu kwa namuna yake ani addako tugenda birwanira mu bulwanyizi akikwata yakikwata nga obirwanira olina ki naye nga ate nze nkubuulidde kubirwaniramu ng'olina ki ate tulina references aba Binayisa yali abaddeko mbu n'abeera president but the circumstance came nga tebalina kyakukola naga tutuuzeewo onoloya ekyusi tunatambuliza okwo mu likodi teyagendamu abali bamba president ba Uganda abakubanga mubazi w'amapeesa mulungi yali akimaze yali takitta yali akimaze kyamuseererako ki anti nga mumayisa circumstance ereeta enefulu ekintu kyamuseererako kitya Binayisa nze nkubuulidde kakati sebo era tobeerangawo n'ogamba mbu ebintu bigenda kubeera eby'Irani nze ndi musomesa gundi yaddako I am a professional teacher nasoma obusomesa e Makerere nansomeseza abaana bangi bw'osomesa omwaka ne guggwako naye mu baana bano benda babano simanyi ngeri anaatunda first grade nga naawe omusomesa ogiraba tekiriza tolina kyokoze nabwogamba Museveni nti emyaka 4 nga atufuga atuteekateeka eggwanga teriyinza kuteebereza ani addako nakiddako obanga muvumyo ga nti emyaka gya 40 gitusaze that's the interpretation politically giba gitusaze aba talina kyakoze bw'aba teacher results zikomye za Piero nga talina mwana yayise. Is that what you're saying? Omanyi Simon njagala otegeeze nti bino byabufuzi mu byobufuzi wewanga obudde n'otaputa endowooza y'omuntu ali so influential mu society. General Museveni okuva lwe limba Amama Mbabazi Patrick n'amuzanya politics n'amufulumya NRM owa Fronasa 1972 nga comrade mu 2014 2015 n'amufulumya tebakulimba nti waliwo omuntu ayinza okuleeta sitole mu succession ya jjajja taliyo ne mulayini taliyo Amama ye yafuluma. Nkugambye toddamu kulowooza ku kintu n'eki omuntu yalina courage eyeefuulira Mbabazi tomuteekanga mu debate endala zonna mbw agenda kuwa gundi obuyinza tomala budde. So abalina essuubi nti ndibeera mu gavumenti eddako oba olibajjako nti enemye kati nga nze bala nti ene yajjajja enemye mbaleddako muganda wange tetenkanye eno nga bukyali eriko eddako yakulwanira eddako yakulwanira nwandire mwene tetenkanye eno obeeko kyolya ngendi wala nze nkubuulidde eddako ng'ogiteeseteese otya nze bwetyo bwe ndaba galubindi zange ziyinza okubeera nga ziriko ekikyamu naye nze bwentyo bwe mbiraba sirabawo jjajja wali wagenda agamba nti si president nga Uganda weeri sikirabe. Musajja omutamiivu omu ku kyalo kyaffe awaka n'ennyumba y'obufuzi buli lwandaba yangajja yaŋŋamba nti pulezidenti addako mulula mujaga nti ekisaiza kiri kwakuzweyo nga timukimanyi tikinsusulya nanziri kitufuge meaning nti ekisajja kijja kuva eneweya nga temukisuula temukiwulirangako kifuke kipulezidenti kya Uganda. I thought the man was drunk. 6 months later I find an intellectual like you making a similar statement. Anti nze nkubuulira okusinziira ku histoire waffe n'okusinziira ku kirimu
era nkuzaayo ku kiri kyogambye professional army ne nkugamba amagye tugapimira ku byabufuzi bya ggwanga, amagye tugapimira ku regimu emu. Kiwakanyiza nti tulina gye we don't have a professional, we don't have, because tetunabeerako nakayugumu ka byabufuzi tugatestingidde mu kulonda kukka. Indiscipline tugiraba just kugenda mu kalulu. Current commander in chief yesimbyewo ne tulaba nga amagye ge gali mu kutiikinga. That is political indiscipline. Ne tulaba nga amagye gakoze operation eziri weird. Kati ate oba okyagatadde mugali gengezeza akage Nigeria. No way. So wowe oyagala okutestinga the capacity of UPDF mu kumanaginga politics, tufune ku political change. Tunabapimira nti bamugira mutegeera mwasoma your profession. Akatambi kano konna ngenda kaweereza kulaiki akanalizing mbe ne interview ye akusomese kye bayita ejje we livudde wetuli ne wetulaga. Livudde what? Livudde mu tiimu emu from a bush outfit, katika ngubuulire a gorilla outfit. Waliwo tiimu bagiyita Manchester United. Njimanyi gye mbagira gyowagira ye tiimu yange yatwala ebikopo byonna, talina gwataakuba. Okitegedde? Omusajja gwe bayita Sir Alex Ferguson yajja sisa, yajja bikookikooki byeyo by'e Scotland, agenda ogivaako nga sa kuba yatwala ebikopo ebyo bita Queen n'amwambaza obwassa. Njala okutegeeza obukodyo bwe yakozesanga okutwala ekikopo maani yebunoonye ebulaba, ebunoonye ebulaba. Is a giant team, fan base weeri, infrastructure weeri, budget weeri. Byatabuka bitya? Omuntu buli lwalwa mu kintu factors ezisinga ziba zeetooloolera ku ye zazimbirako. Kati bw'ogamba mbu muzimbye amagye tugaweeko president omulala olyoka olabe okutagala okubeera wano. So bw'osanga Ferguson kati oyinza omuga nti go watta Manchester United okubanga ekola bweti evuya kati. Exactly. Overstay. Exactly. What is wrong with overstay with performances and results? And you have overstayed, but the results are visible. Bw'ovaawo kyekiddako. Era tiimu nga Real Madrid ebeera ne coach myaka 5 aluddewo ennyo n'alina okuleka. So ekizibu ku lwako bakiri byakola. Anti office omusajja yasanga tuli ku $6.5 billion za economy mu 1986. Leero ali ku $66 billion. Abatalina kyakoze. Emyaka gyegyo, but who are the beneficiaries mwezo se? Era bahamu. Now you are changing the era be bahamu. The beneficiaries. Era be bahamu. So does the economy exist? Nkugambye at 66 billion. Ena barigimu taikuni. Eje myaka gizimba barigimu taikuni. Twina ba taikuni wano nga sente tezisobola kusuka government yeno. Tasobola zisomosa kuyingira ndala. Be bali wali mu kikubo bayitirivu nnyo. Nga tasobola kusomosa sente ezo kuzingiza government ndala. Okay. Kankwe ekyokulabirako. Omanyi naganizi gwe sikulanga kadeide. Ebizimbe Sudiri byazimbe na as a leading estate developer. Tigamento wevaako bigwa kati goyagala kubimenya nti Sudiru ye abantu babisula mbwere tebapanga. Sudiru ye mugagga ennyo asengula ebitebe by'amagye n'asengula DMI nefuka CMI n'agitwala eri embuya ku lusozi eyiika kumpi 9 ku 10 n'atwala ekitebe ky'amagye Sudiri nga jjajjawo yakuba mundu abayindi be basapoza lingo lutale luweero nga yakola kyekyo naye bannange Simon Yosobedde gobala kusengula magye
ffe tubala ku kyajjawo ne kyazzizaawo. Anti kakati You cannot put a military barracks in the center of a city. You'd rather a hotel is better. era ntolabayo nga bakuba ebitebe by'amagye mu kibuga wakati. Wabadde ki Simon? Buli kintu kirina we kibeera kituufu. Kati ate amagye oyinza okugajja mu kibuga. Era gabeera mu era ninze ndaba siriiyo ndaba ku TV. Ekibuga wakati nga kinyooka basuddewo bbomu kuki So olabanga kitebe ky'amagye. CMI walabikanga bulungi nga CMI weeri okusinga kati nga aliwo Kyonna hotel. kyekiri ani yatwalawo. Kyonna kyekiri. Ebyo byolimu kwogera twabirimuko eyo nga tubiwakana ne tubiprovinga. Kali waliwo omugagga bamuyita Drake Lubega. Y'omu ku basinga ebizimbe mu Uganda wansi awo mu kikuubo. Naye ebintu byamutagalako ne bamunyenyanyamu n'agamba bannange nange sinze mugagga. Muyina ku recordings. Muyinza okulaba nga n'ebizimbe ebyo naye nga ninako kimu nga kyekyange ekituufu. Kyova olaba mu nsolooza ya rent biki receipt bbiri erifomo n'erinfomo. Erifomo ya revenue gye basabumitingayo ng'eri undervalued. Yeah, for the first time siganya nayo ku ekyo nakiwulira nga URA ekyogera titukitegeddeko nti abapangisa bawewa receipts bbiri. Yes. Bwasula obukadde 5 aba n'eriko obukadde 2 n'ey'obutaano. Kati ey'obubiri yagenda mu revenue. Era ojasanga tolaba nti musajja wo mwagala nnyo. Naye nga sente z'alina za masannyalaze nga za managinga biki ebyo naye nga ebisigadde emizigo gy'alina nga talina original receipt. Ye kakati tuwakane Nankani yali yakafa. Ani BMK yali yakafa. Tugenda tugamba nti ba director ye Susan Muhwezi. Naye nga golaba waliwo akakwate ka Susan Muhwezi ne BMK ow'Ebusaabala wali basomera mu ssomero lyerimu balwana eruweero kakwate nga kavuira wabeere immediately director. Esente ziriko bannanyinize za wano kyekibaganyo zikola kuba muzityamulo ziriko bannanyinizo. Gwokola ki ekizireeta ekiganyoze nga zigamba kati gwe zikole ziizo kasitoli nabo zikole ate munaye inside out ne General Moses Bigirwa kwesabira news yugi bwati ebyobufuzi byabiraba kikulu nnyo ndowooza ekimu ku bintu Museveni byakoze ebirungi kyekyo nti naawe owendowooza ennemamu oli kikale akukkiriza okugyogera. Amawanga agamu bw'oba n'endowooza ennema toyogera. Okwogera kuli wonna ate ne Kenya yafugayo nayo boogera. That is a new world order. Yomu ayogere. Okwogera kuli kyekiriwo mu nsi yonna Senegal boogere bwa okitegedde ate Rwanda ate nze siri munyarwanda nabo balina keesi yaabwe balina struggle yaabwe naffe tulina struggle yaffe okiwulidde so kati toyinza kunsubjectinga ku Rwanda era kyekitukoze obubi bwe mumala okwogera kyekiddako era wano ezimu ku nsonga ezitukoze obubi ddembe lya kwogera naawe okimanyi bulungi nnyo nze nkimanyire sawunawo tukkaanya kati point bizirakakkaanya eddembe lya wano okwogera litukoze bubi lidiza olutale mabega kuba ababimanyi boogera n'abatabimanyi boogera anti ojja n'oyiwa mata yaba takyali mata ojja n'oyiwa mata means content kale ojja n'owa content nomaliza noga namukubye musabudde mulekedde bulamu bwo mba ku TV naye nga n'okubira bati yabirabye biwomukubye tebimutuuse nako nenga golisa chwaiti noga namukubye alla umaliriza nkugambye ng'ali ntebe yenywera akasera
gwe noddayo waka ngo okakkanye satisfied kati olutalo teruyinza tambula. Jjajja ageze anyiga amapeesa ago ekisaawo akifunze olaba batituusa le magezi gamujjako bwabagana okwogera afunze ekisaawe nga tewaliwo siza yamulinda ebyokwesimbawo tebiriiwo palamenti kibiki oludda oluvuganya tetululina ebyo bitutamye tubijjeewo. Jjajja kati yabeera campaign manager w'ebyo okubeerawo kubanga gye tusiza wali ku palamenti waliwo omwaliriro mulamba leader of opposition avuga omudidi avuga alina IO ye kyakola akuwa biri n'ateekako IO intelligence officer ali awo mu konvoyi yo kuliko IO awandiika buli kantu omukulu leero amitinze bigirwa wali akwanawo alinawo akawala IO akuprofilinga buli lunaku bwekiri bwekyo bwekirowooza bwekiri ku konvoyi ya law kyova olaba nze ofiisi ya leader of opposition weba yakuvaawo singa kiba kyetaaga okikubako akalunzi asooka okateeka mu bokisi eveewo bwa amakulu gaayo maki no amakulu gaayo anti tekati atono wenjagala oyambuke ku ddaala eriddako amakulu ga ofiisi ya leader of opposition kubatendeka mu byabufuzi nti enkya omukisa bwe gubaawo mumanyi palamenti bwetambula mumanyi ebyobufuzi bwe bitambula sofa yakakola ki kati naye amanyi ati si amanyi nti bwemuba n'abakulu baba n'emmotoka ofiisi eyo omulimu gwekola guli okwo kuyuzaayuzaamu ebyobufuzi by'oludda oluvuganya. Ofiisi eyo yasuula FDC gye wali okimanyi bulungi ofiisi eyo era egenda kusuula nuupu tikirikwadde okubuuza anti buli gwofulumya ekisooka gibeeramu mukulu okumufulumya dde mu kirasya lutalo awo nga temugenze kubagana. Kati ofiisi eyo yavaamu ebibiina bimeka nga biva mu FDC nga 2 kakati tevuddemu ekibiina ku nuupu mu first term yavaamu DF ofiisi eyo kati jjajja waajagala awo sikanyiza naawe tokkanya naye kati onenya otya ate jjajja ku ekyo jjajja yabatabula ezaabatabula zaali ensimbi nangabana nti gundi waleese 5 tebyatula nisaafuna 5 nti bwino wuno wabifuna awo Museveni agiramuwa ye yamugamba ali 5 kati kankubuulire gwe tokimanyanga nti ezentalo zonna za jjajja kubanga gwe bw'oleeta olutalo mu nnyumba yo eya Nuupu luggwa bamemba beeyawuddemu luggwa ebiwundu bingi luggwa bofulumiza bakoze ekibiina badde bamemba bo mu theory ya Machiavelli the end justifies the mean ani afunamu ku end so you blame Museveni mbulira beneficiary for the wars in NUP. Is the one behind it. How does he benefit from it? By creating confusion. Ate kati bano tebamala emyaka 2 nga beekuba ku 3 nga jjajja ali kukaweeva alambula PDM ali mu Northern Uganda akuba nkiiko ali mu Far East akuba nkiiko eno tuli ku mboozi ya 5 e Kampala twamaliriza nga tali mu 71%. Kati ekyo nakyo nkwate muggo nkutegeeze nti jjajja yenanyini ntalo ezo ayinza okuba nga azifunamu naye nga si yenanyinizo nti mwe bwemumala okulema okumanya ekyokukola ye naazifuna yenanyinizo because nemanduso yenyini ey'emiliyoni 5 it was a classified information. Who releases that information? What is classified in a public budget? It was a public budget. It was baziteekamu ne baziisa abo ne batamanya bumanyi olinaayizana nti naye mumanyi nga mwayisizza lindawo kati olina ebintu bingi nnyo by'otamanyi ebigenda mu maaso ku palamenti
nga biri classified bikoma mu commission bingi ebiri simanyi okitegedde kati zibagabanye nga bagenda mu kalulu wazitegedde ba commissioner bonna bazembe bagabana butereevu nnyo buli muntu n'agenda alwane ba commissioner parliament bafunye omudidi kusaga n'okusaaga gwe kakati sebo nzijjajja simugjaako musango mu ebyo ebintu okusinza ku experience ye n'enyiga y'amapeesa ge nkebera enfu eyinza okutta omuntu era omudiagnosis kankiiru kati obuzibu buli awo ekizibu mwabaagala gavumenti ekyuke ekizibu kibalemye okumanya kati gwe singa obadde dokita eyo yenzijanjabayo naye guno omusujja gwa nsiri nedda si musujja gwa nsiri sibugumu weather ye nze mba mpepeta musujja gw'ensi ensiri zino zivaawa ensiri zino zivaawa nze kati gyentunula oli musawo mubi omusawo we batubuuza kimu malaria musujja gwa nsiri basawo bagendanga mu ebyo abedde babuzanga naye musulawa kyova olaba gwe gukyasinza okutta abantu waliwo ensiko gwe gukyasinza okutta abantu mu nsi yonna omusujja gw'ensiri kuba tebaagala pepeta nsiri kale katumalirize how do we regroup as Uganda's opposition now that namwe bennyini temwesigangana akalu kawedde jjajja ina 71%. Abali concerned baga nti that was a very bad performance for the opposition at 24 because the whole 30% cannot be given to you, actually 29 cannot be given to you, mulimu n'obwafa. So ojjako jjajja bwe yatwala 71% no combining obwalonde bweri n'ebirala mulinga mu 24-25%. Muvaawo mutya? Ekisooka mu opposition tusingaganako capacity. Ekiri proven kiri nti bannaffe abali mu lead tebakyasobola twala lutalo mu maaso ab'Emakerere Kavule, ekyo kiri proven. Kati leeyi eddako ya Elias Lukwago ne tiimu ye, nze na proposinga ne mugamba ow'ekitiibwa Lukwago otusingako public acceptance, yitayo olukiiko olw'abakomredi ekintu kifa kiggwawo tweyooleyole. Ye Lukwago n'agamba tusooke tulindeko tulabe jjajja atwala bameka, asooka ayooleko bayoolako amale okulayirako. Are you serious? Yes, kuba jjajja akyatwala ebyo twabyogera nga tetumanyi nti sibambi alina enteekateeka. Just the next day tulaba ekifaananyi ky'amaanyi. Kati oba abadde opulaninga naye oba owedde nolaba nga ali so mulina essuubi nti jjajja ajja kulondamu mummwe akyalondera ddala, temutegeragala mwenna akyalondera ddala. The inside out, the General Moses Bigirwa, ebintu byabigirwa bino we mubyagala nange mbyagala mbiwuliriza obuzibu bwange nga ebbanga lye namala mu bulumi bwa opposition sikyayagala hypothesis ez'emboozi ezo zendaba nga tekigguka olina ssuubi kigguka tekigguka 20 years tekigguka tuli mu ekyo nekiwagenda mu ssebo kirina badriva baakyo bebamanyi ekigenda era oyinza obutafuta bukisa kulaba ku driver abe kondakita kyenagenda naye beera mu baasi bakuvuge tobuuza ekiwulidde mbamu atambuza amandaazi saba yabiri asatu oliye baasi gireke egende. Nze nkubuulidde naye mbotereze endabirwamu bwoti naawe ofune ku mpewo wabweru. Bigiro omalamu amaani. How? Nze nkubuulidde tomala budde ntuule mabega gwe tuula bwetuuka weeyimirira gwe gabwa eyimiriddemu nti ye kale njagala kufuuyisa ndowooza omukulu ayagala kugololamu kuki ku magulu okiwulire naye tobuuza bingi
wakimuyimiridde So you think Nuupu webanga elemereddwamu kale ng'enafuye, you think Lukwago can be a running point to reorganize the opposition? bw'ayita bacolleagues abalala bonna, even other parties, kubanga wano ekyaso olutalo kyabadde kimu kulowooza nti party emu yalina credibility y'okubeera opposition, the other parties they don't have that right. Kyekyasa ekintu kyokka, but if you bring another player asobola okurecognizinga nti even PPPP nakyo kibiina ng'asobola n'okiyita mu meeting, asobola okuorganizinga common man's party, mutambula. And you think Lukwago is the figure there? Waba takisobola, circumstance ejja kuleeta omusambi. Ebyobufuzi tebibeerangako awo nga birina vacuum. Circumstance ereeta omusambi. Ffe twabeera ne Dr. Besigye nga tetumanyi nti anaabeera replaced by Kyagulanyi. But circumstances zaleeta Kyagulanyi. So you still feel that somebody you don't know can emerge from circumstances? Ekyo nakyo kisoboka, naye nekyenkugamba nakyo kisoboka nti amongst ourselves tusobola okwekuŋŋaanya, buli omu n'aleeta amagezi ge ag'enjawulo. Can Lukwago netutambula nga harvest the required acceptability to lead? That's number two. Lukwago kumwagala okuba accepted, ayawukana atya n'ensibambi eyagenze emisana ttuku nga ne Lukwago aliko akabalwa kasali musale katayanukulanga, yaga nti nze abadde akuyamba kale nkutadde. Era bwe yamutadde Lukwago yagudde mu Kampala. Sali musale yagira nyinaga nti Kampala abadde atambula because of me. Naye nze abadde akuyamba teyatayipinga, yawandika mukono gwe nti nze abadde akuyamba kale nkutadde. Bwe yamutadde yagudde. Kakati ekisooka siri mwogezi wa Lukwago, ali mugoberezi we. You believe in him, you picked your phone n'omukubira n'omugamba please. Ekyokubiri, Lukwago mumanyidde ebbanga emyaka 26 okuva mu 2000. Mu bukulembeze bwonna bwabaddemu abadde laka okusinga kufe. Nakwata parliament buyo, nakwata obwa meya emyaka 15, jeje emyaka 2. Kati mweje emyaka 2 toyinza gimalako nga toyina nga kwegamba nga toyogerangako n'abali mu gavumenti. Nze mudabe yange ndaba nga tekisoboka oyogerako nabo ng'oli mu positions of influence ezo, oyogerako n'abali mu gavumenti. nze ndowooza nti kisobola kuggwako myaka 2 nga towuliziganyangako n'abakulu abo. Olina bw'oyogerako nabo gwe kennyini. I am not in a position of influence. Nze ndi wa street. You are the Secretary General of the Common Man's Party. That's a big office. Yes, nsobola kwogera na chairman w'akakiiko ka byakulonda. In writing. Wabyabaka. Okoma. Kubanga yeki ye proprietor. Yatwala ebibiina by'obufuzi. Secretary w'akakiiko k'ebyokulonda. Eyo nsobola okwegazaanyizaayo. So you want to tell me, as we conclude, that Kavule is no longer a rallying point, rallying center for Uganda's opposition? Yeah. They don't have that capacity. Kyagulanyi bwakkirizi w'okudda wano tasobola galvanizinga n'asolooza n'akumaakuma n'akuŋŋaanya. So katusooke wano. So you think Kyagulanyi singa akomawo kati temusobola kutula ne mu reviewing ensobi ezikoleddwa ne muddamu ne mukwatagana ne tutambula? Talina busobozi obwo. Sikyagala nnyo okwogera bintu bitasoboka. Talina busobozi obwo busolooza abalwanyi banjawulo. Ate naye wali eri batandise okunegotiate
batandise okuteesa kumuddira mu bigere uwa Makerere ka tekisoboka debate gyeri ali ambudira mbi teganaba kutuukako butuusi ati tolina intelligence bwe buzibu okumuddira mu bigere batandise okiteesaako olw'okubulawo kwe olw'okulemako taliiwo akomawo Kyagulanyi Lugamba anti kakati ebyobufuzi tebiri eyamufulumya byatanamuga nti kati komawo anti anaagenda okukomawo ng'ennyumba tekuli mabaati kubanga if you have a military, a professional army ey'emyaka 40 you have intelligence agencies CMI, ISO and the rest nonga tomanyi Kyagulanyi gyali amanyi jjajja amanyi Kyagulanyi waali kati ekyo kyennyini ekyokubanga jjajja amanyi Kyagulanyi waali kyekifulumya Kyagulanyi nemmwe temumanyi namulabye ali afene ali luddawa anti kati sewanga buvunaanyizibwa kumunoonya ye lwaki nga munoonya siri wa security tomanyi waali simanyize naye namulabye ali afene kumwaliriro wali eri ende yaffene ng'eraga nti ali mu Uganda ali mu Uganda ensunsula yaffene yatoyinza kunga nti jjajja tamanyi Kyagulanyi wakola ki waali tekisoboka ekyo mu bino ebyaffe by'e Uganda tekisoboka ekyo so ekyo kyennyini kye bagenzeemu ow'ekitiibwa Kyagulanyi n'ow'ekitiibwa General Museveni ono kyekimufulumya kale njagala tumalize ne General Bigirwa waliwo yanga nti piraawo wammwe nti mwakabonero kammwe tusiniya mwatongoza ne muteerako piraawo n'ebifi by'ennyama nze nendowooza nti ekibano banyumirwa mmere because what was that simba about tusiniya piraawo ne waliwo yansesezza mu gavumenti nti mu piraawo wa Munyago temuli nnyama nasokoolamu ebifi no kakati ekisooka that symbol was about we are communicating unity and equality okay fe tubelievinga nti bannayuganda bonna tebalina access ku lusaniya lwa Uganda era ffe nga tugamba nti bwe tukwata gavumenti twagala olusaniya lwa Uganda buli muntu alufiiringi mu sectors ez'enjawulo olusanira lwa Uganda tutegeeza national budget okitegedde so twagala that common man a peasant afiiringe ku budget y'eggwanga era tucommunicatinga equal rights omukono gwe guba wakulira mu kyalo Nganzi naye twaliranga ku lujjuliro olwawamu nga at least wabeerawo control abazadde babalaba equal rights like where else wawala wali equal rights womanyi twagala tulina equal rights ingeta wano mu Uganda buli wantu babawo ebisooka where else tokolangako kintu kipya mu bulamu bwo because lwaki tolinda kubirabirako walala so ku lusiniya kuliko piraawo temuli nnyama waliwo yasokoolamu ennyama ate naga nti piraawo wa Munyago toddamu okumwogerako nasokoolamu ennyama nja mukuula tunadda tewali ennyama temuli ekyo byaweya yasokoolamu ennyama no as a secretary general I will check out kubaze mufumbi nize mufumbi omukulu ndabo bamunda basokoolamu ki bakubba ennyama News yugi bwekyo weegeze ne General Moses Bigirwa nkwagaliza byonjagaliza nze Simon Muyanga Rutaya.